Ga primary mu Kampala agali wansi w'ekitongole ki KCCA 79 mangi ku go gazimbibwa mu myaka egy'edda ng'era ebbanga lyonna gazze gaddaabirizibwa abayizi okusobola okugasomeramu. Okusinziira ku ssenkulu wa KCCA Hajjat Sharifa Buzeeki, mangi ku masomero gano gakuze nga n'ebibiina byazimbibwa bifunda ekireetawo obwetaavu obw'okugaddaabiriza ng'era ensimbi ez'okukola kino agamba nti balina kuzifuna mu gavumenti. Ekituufu amasomero gaffe bw'ogatunulira gazimbibwa myaka gyadda. Essomero nga lino lye tulimu oyogera mu myaka 1938 n'amalala bwe gatyo gagenda okuzimbibwa ng'abantu mu Kampala batono n'abaana batono. Kati lino lyazimbibwa batunulira abaana 200 naye wetwogerera kati Nakasero Primary School erina abaana 1,700 n'okusukkawo. Kati kiba kitegeeza nti ebyo ebyateekebwawo mu myaka gya 3 egyana biba bizitowererwa ku bungi bw'abaana be tulina ebibiina, library, toilets, era nga bwe mulabye toilets tugenda twongerako bwongezi n'okulongoosa ezo eziriwo okusobola okubanga tusobola abaana bano kubanga basomera mu kifo ekirungi n'okuba ne services ezibamala. Tukyakolagana ne gavumenti okusobola okutwongera ensimbi, tusobole okwongera ku structures bano ze balina infrastructure yaabwe abaana baffe basobole okusomera mu environment ennungi. Ono ayogedde ne ku byetaago ebirala omuli ebitabo ebyetaaga nabyo okutwalibwa mu masomero gano. Era buli omu twamwencouraginze mu ssomero lyagenzeemu akwate ku musaala gwe alekeyo obutabo abaana bye baba basoma. Senga ffe tetwayambibwa tetwandibadde we tuli ssaawa eno, kati naffe twasalawo okubanga tuddiza abantu abaana bano basobole okubanga gy'emiti emito eginaatuddira mu bigere. So wiiki eno yonna tugikozesezza okusoma n'abaana n'okubaddiza obutabo. Wiiki eno tugiyita Dear Week, drop everything and read. Ono okwogera bino abadde ku ssomero lya Nakasero Primary ng'agenze okukubiriza abayizi okusoma ebitabo wakati mu ssabbiiti ey'okusoma ebitabo mu masomero ga KCCA. Very good. Those in uniform and white, can you clap for the red ones? Okusoma kuno kulungi nnyo, kusobola kukola kinene nnyo mu kutumbula confidence y'omwana mu kusoma, okusobola okuyita ebibuuzo n'okusobola okubanga asobola okwogeraganya n'abantu abalala nga naye mu mativu nti kyenjogera kye kituufu kuba asomye naffe ate n'awulira ne banne nga bakola ki nga basoma. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire. Ebyongo bitadde ku mabbali, Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija asabye ebitongole ebikwasisa amateeka okulaba nga biteekawo embeera eziyiza abasibe okulumya